Ebbaluwa Pawulo gye yawandiikira Abefeeso. Abefeeso essula 1. Nze Pawulo omutume wa Kristo Yesu nga Katonda bwe yayagala, mpandiikira abantu ba Katonda abali mu Efeso era abeesigwa mu Kristo Yesu. Katonda Kitaffe ne Mukama Yesu Kristo babakwatirwe mu ekisa era babawe emirembe. Katwebaze Katonda era Kitaawe wa Mukama waffe Yesu Kristo eyatuweera mu Kristo buli mukisa okuva mu ggulu ogugasa omwoyo. Katonda ng'ayita mu Kristo yali yamala dda okutulonda nga n'ensi tennatondebwa tube batukuvu era abataliiko kamogo mu maaso ge. Olw'okutwagala yatufuula baana be ng'ayita mu Yesu Kristo nga bwe yateesa mu kusiima kwe, tulyoke tumutendereze olw'ekirabo kye eky'ekitiibwa kye yatuweera mu mwana we omwagalwa. Olw'okufa kwa Kristo tununulibwa ne tusonyiyibwa ebibi byaffe olw'ekisa kya Katonda ekingi ennyo kye yatukwatirwa. Katonda mu magezi ge ne mu kutegeera kwe yatumanyisa ekyama eky'okwagala kwe kye yali yategekedde okutuukiriza mu Kristo. Entegeka ye gy'alituukiriza ng'ekiseera kyayo kituuse, kwe kugatta wamu mu Kristo ebintu byonna ebiri mu ggulu n'ebiri mu nsi, Kristo abe omutwe gwabyo. Mu Kristo mwe twalonderwa ne twawulibwa okuba abantu ba Katonda, kubanga eyo ye yali entegeka ya Katonda akola byonna nga bw'asiima. Ffe abaasooka okuba n'essuubi mu Kristo tulyoke tutendereze ekitiibwa kya Katonda. Era mu Kristo nammwe mwawulira ebigambo eby'amazima, ge mawulire amalungi ag'okulokolebwa kwammwe. Mwakkiriza Kristo era ekiraga nti muli babe, Katonda yabassaako akabonero ng'abawa Mwoyo Omutuukirivu gwe yasuubiza. Mwoyo Omutuukirivu oyo yatukakasa nti Katonda bw'alimala okununula abantu be, tulifuna ebyo Katonda bye yatusuubiza, tutendereze ekitiibwa kye. N'olwekyo okuva lwe nawulira nti mukkiriza Mukama Yesu era nti mwagala abantu ba Katonda bonna, sirekangayo kwebaza Katonda ku lwammwe. Mbajjukira ne mbasabira Katonda wa Mukama waffe Yesu Kristo, Kitaffe ow'ekitiibwa, abawe Mwoyo Omutuukirivu abageziwaze era abamanyise Katonda mumutegeere. Nsaba emyoyo gyammwe gyeyongera amagezi, mumanye ebyo Katonda bye yabasuubiza bwe mwayitibwa, era mumanye n'obugagga obungi abantu be bwe bafuna. Era nsaba mumanye amaanyi g'amasukkirivu agakolera mu ffe. Amaanyi ago geko gennyini agaazuukiza Kristo ne gamutuuza mu ggulu ng'aliraanye Katonda ku ludda lwe olwa ddyo, n'afuga abafuzi n'ab'obuyinza n'ab'amaanyi era n'abakungu bonna, si mu bulamu buno bwokka naye ne mu obwo obugenda okujja. Katonda yasse ebintu byonna mu buyinza bwa Kristo n'amufuula omukulembeze ow'oku ntikko w'ekibiina ky'abamukkiriza. Ekibiina ekyo gwe mubiri gwa Kristo ogumufuula atuukiridde, ye yennyini atuukiriza byonna wonna. Abefeeso essula 2. Nammwe mwali mufiiridde mu bujeemu ne mu bibi byammwe. Mwagobereranga empisa embi ez'ensi nga mufugibwa omwoyo gw'omukulu w'obuyinza obw'omu bbanga, ogwo kati ogufuga abo abajeemera Katonda. Naffe ffenna twali bajeemu nga bo, nga tutwalibwa okwegomba kwaffe okubi okw'omubiri, era nga tukola ebyo omubiri n'amagezi gaffe bye byagala. Okufaanana ng'abantu abalala bonna, naffe twali tuteekwa buteekwa okubonerezebwa Katonda. Kyokka Katonda ow'ekisa ekingi era atwagala ennyo, bwe twali nga tufiiridde mu bujeemu bwaffe, yatuzuukiza wamu ne Kristo. Mwalokolebwa lwa kisa kya Katonda. Nga tuli mu Kristo Yesu, Katonda yatuzuukiza wamu naye era n'atutuuza wamu ne Kristo oyo mu ggulu. Yakola ekyo alyoke alage mu mirembe egigenda okujja obulungi bwe n'ekisa kye ekingi ennyo kye yatukwatirwa mu Kristo Yesu, kubanga bwe mwakkiriza mwalokolebwa lwa kisa kya Katonda. Okulokolebwa kwammwe tekwava ku mmwe, wabula kyali kirabo kya Katonda. Tekwava mu bikolwa byammwe ebirungi, waleme kubaawo yeenyumiriza. Katonda ye yatutonda ne tubanga bwe tuli. Twatonderwa mu Kristo Yesu tukolenga ebikolwa ebirungi Katonda bye tuteekerateekera okukolanga. Mmwe abaazaalibwa nga muli b'amawanga malala, Abayudaaya bwe bayita abatali bakomole, kubanga bo beeyita bakomole abaakomolebwa abantu, mujjukire bwe mwali mu biseera ebyayita. Olwo temwalina Kristo, mwali bannamawanga nga temubalibwa mu ggwanga lya Isirayiri, era temwalina mugabo mu ndagaano ezirimu ebyo Katonda bye yasuubiza. Mwali mu nsi nga temulina ssuubi era nga temulina Katonda. Naye kaakano
olw'okwegatta wamu ne Kristo Yesu, mmwe edda abaali batwesudde ewala mwaletebwa kumpi olw'okufa kwa Kristo. Kristo yatuleetera emirembe ne tuba omuntu omu bwe yawaayo omubiri gwe n'amenyawo ekisenge eky'obulabe ekyatwawulanga. Yadiba etteeka ly'Abayudaaya ne byonna bye lyalagiranga, alyoke afuule Abayudaaya n'abamawanga amalala eggwanga limu erijja eryegattidde mu ye yennyini, bw'atyo n'aleeta emirembe. Yafiira ku musaalaba alyoke amalewo obulabe, era atukomyewo ffenna eri Katonda nga tuli omuntu omu. Mmwe abaali ewala, Kristo yajja n'abategeeza amawulire amalungi ag'emirembe, n'agategeeza n'abo abaali okumpi. Ffenna tuyita mu ye nga tuli mu mwoyo omu ne tusobola okutuuka mu maaso ga Kitaffe. N'olwekyo temukyali bannamawanga oba abagwira, wabula muli ba kika kimu n'abantu ba Katonda, era muli ba mu nnyumba ya Katonda. Mwazimbibwa ku musingi be batume n'abalanzi, nga Kristo ly'ejjinja ekkulu ery'entabiro. Mu ye ekizimbe kyonna mukinywerera ne kikula ne kiba essinzizo ettukuvu erya Mukama. Era mu ye mmwe naffe Mwoyo atuzimba ne tuba ekisulo kya Katonda. Abefeeso essula 3. Olw'ensonga eyo, nze Pawulo omusibe wa Yesu Kristo ku lwammwe ab'amawanga amalala, mbasabira eri Katonda. Ndowooza mwawulira nga Katonda bwe yankwasa omulimu ogw'okubategeeza mmwe ebifa ku kisa kye, era nga yandaga ekyama kye, nga bwe nawandiika mu bimpimpi. Bwe munaasoma bye nawandiika, munaamanya nga bwe ntegeera ekyama kya Kristo. Mu mirembe egy'edda abantu tebaategeezebwa kyama kino, naye kaakano Katonda akibikkulidde abatume be abatukuvu n'abalanzi ng'ayita mu Mwoyo Omutuukirivu. Ekyama kye kino nti olw'amawulire amalungi, Abayudaaya n'abamawanga amalala balina ebisaanyizo bye bimu. Bonna bye bitundu eby'omubiri ogumu, era bagabanira wamu ebyo Katonda bye yasuubiza ng'ayita mu Kristo Yesu. Katonda olw'ekisa kye yampa ekirabo amaanyi ge ne gakola mu nze, n'anfuula omuweereza w'amawulire amalungi. Nze asembayo mu bantu ba Katonda bonna, Katonda yampa omukisa guno okutegeeza ab'amawanga amalala amawulire amalungi ag'obugagga bwa Kristo obutaggwaawo. Era yampa omukisa okumanyisa abantu bonna ebifa ku kyama kino, Katonda yatonda byonna kye yali akisizza okuva edda n'edda lyonna. Kaakano ng'ayita mu kibiina ky'abakkiriza Kristo, ayagala amanyisa abafuzi n'ab'obuyinza abali mu ggulu amagezi ge agatakoma. Ekyo yakiteekateeka okuva edda n'edda lyonna, n'akituukiririza mu Kristo Yesu Mukama waffe. Olw'okwegatta wamu ne Kristo oyo, era n'olw'okumukkiriza, tuguma ne tusembera eri Katonda nga tetutya. Kyenva mbeegayirira muleme kuterebuka olw'okulaba nga mbonaabona ku lwammwe, kubanga okubonaabona kwange okwo mmwe kubaweesa ekitiibwa. Kyenva nfukaamirira Katonda Kitaffe, ebika byonna eby'omu ggulu n'eby'oku nsi mwe bisibuka, ne mmusaba ye ow'ekitiibwa ekingi abajjuze mmwe amaanyi aga Mwoyo we, Kristo alyoke abeere mu mitima gyammwe olw'okukkiriza kwe mulina. Mubeerere ddala mu kwagala era mu kunywereremu, mmwe awamu n'abantu ba Katonda bonna, musobole okutegeerera ddala obugazi n'obuwanvu n'obugulumivu n'okukka wansi eby'okwagala kwa Kristo. Nsaba mumanye okwagala kwa Kristo okusukkiridde okutegeera kwonna, mulyoke mujjulire ddala Katonda. Katonda oyo ayinza okukola ebisingira ddala ebyo bye tusaba oba bye tulowooza, olw'amaanyi ge agakolera mu ffe, aweebwe ekitiibwa mu kibiina ky'abakkiriza Kristo ne mu Kristo Yesu, kaakano n'emirembe egitaggwaawo. Amiina. Abefeeso essula 4. Nze yasibibwa olwa Mukama, kyenva mbeegayirira mmwe mube n'empisa ezisaanira obulamu bwe mwayitirwa. Mube bakkakkamu, bawombeefu era bagumiikiriza. Mulage okwagalana kwammwe, nga buli omu agumiikiriza munne. Mwoyo Omutuukirivu yabafuula omu. Mufube okunywerera mu mirembe egibagatta awamu. Omubiri guli gumu ne mwoyo omu, ng'ekyo kye mwayitirwa era kye musuubira bwe kiri ekimu. Mukama ali omu, n'okukkiriza kumu, n'okubatizibwa kumu, Katonda omu, Kitaawe wa bonna, afuga byonna, akolera mu byonna, era abeera mu byonna. Kyokka buli omu mu ffe yaweebwa ekirabo eky'enjawulo nga Kristo bwe yamugerera. Ekyawandiikibwa kyekiva kigamba nti, bwe yalinnya mu ggulu yatwala abasibe
naawe abantu ebirabo. Okugamba nti yalinnya kitegeeza ki? Kitegeeza nti yasooka kukka mu bitundu ebya wansi w'ensi. Oyo eyakka ye wuuyo eyalinnya ewala ennyo, n'ayisa eggulu lyonna alyoka ajjuze byonna. Era ye omu oyo eyawa abamu okuba abatume, abalala okuba abalanzi, abalala okutegeeza abantu amawulire amalungi, abalala okuba abasumba b'emyoyo, n'abalala okuba abayigiriza. Ekyo yakikola olw'okutendeka abantu ba Katonda mu mulimu gw'okuweereza era n'okuzimba omubiri gwa Kristo, okutuusa ffenna lwe tulibeera n'okukkiriza okumu n'okumanya Omwana wa Katonda, tube bakulu mu by'omwoyo abatuukiridde mu bulamu bwa Kristo. Olwo nga tetukyali baana bato abazzibwa eno n'eri, abatwalibwa mu muyaga gw'enjigiriza y'abantu abakuusa abakyamya abalala olw'enkoze basala. Naye tube ba mazima era abaagalana, tulyoke tukule mu byonna okutuuka ku kwegattira ddala ne Kristo omutwe gwaffe. Kristo oyo ye aleetera omubiri gwonna okwegatta wamu, ennyingo ezigulimu zonna ne zinywezebwa, buli kitundu ne kikola omulimu gwakyo, olwo omubiri ne gukula ne guzimbibwa mu kwagalana. Kale kye ŋŋamba era kye ntegeeza mu linnya lya Mukama kye kino, nti mulekeraawo okuyisa ng'abantu ab'ensi bwe bayisa, nga bagoberera ebirowoozo byabwe ebitaliimu. Amagezi gaabwe gajjudde ekizikiza, tebalina mugabo mu by'obulamu bwa Katonda, kubanga bajjudde obutamanya era emitima gyabwe mikakanyavu. Tebakyalina nsonyi, beemalidde mu byabuwemu era balina omululu ogw'okukola eby'obugwenyufu ebya buli ngeri. Kyokka mmwe Kristo temwamuyiga bwe mutyo, ddala mwamuwulirako, era mmwe ng'ababe mwayigirizibwa amazima agali mu Yesu. Kale muleme kuba bantu ab'embeera ey'edda gye mwalimu, eyayonooneka olw'okwegomba okw'obulimba. Mufuuke bajja mu mwoyo ne mu birowoozo byammwe. Mube bantu bajja abaatondebwa mu kifaananyi kya Katonda mu bwesimbu ne mu butukuvu obw'amazima. N'olwekyo muleke obulimba. Buli muntu ategeezenga munne amazima, kubanga tuli bitundu bya mubiri gumu. Wabaawo ekibasunguwaza, mwekuume ekireme kubakozesa kibi. Temuzibyanga budde nga mukyasibya obusungu, era temwereeterezanga Sitaani. Abadde abba alekeraawo okubba, wabula anyiikire okukola emirimu ng'akozesa emikono gye, alyoke abe ne kyawa abo abeetaaga. Akamwa kammwe kalemenga okwogera ekigambo ekibi ekitasaana, wabula koogerenga ebyo byokka ebirungi, ebizimba era ebisaana, biryoke bigasa abo ababiwulira. Era temunakuwazanga Mwoyo Omutuukirivu wa Katonda, kubanga Mwoyo ke kabonero kwe mulimanyirwa ku lunaku olw'okununulibwa. Okunyiiga, okusunguwala, okukaayana, okuvuma na buli bubi bwonna bibavengamu. Mubenga ba kisa, buli omu alumirwenga munne, era musonyiwaganenga nga Katonda bwe yabasonyiwa mmwe mu Kristo. Abefeeso essula 5. Kale nga bwe muli abaana ba Katonda, mugezengako okumufaanana, era mwagalanenga nga Kristo bwe yatwagala ne yeewaayo eri Katonda ku lwaffe, okuba ekirabo era ekitambiro ekiwunya obulungi. Muli bantu ba Katonda, n'olwekyo obwenzi n'obugwagwa bwonna n'okwegomba okubi tebisaana na kwogerebwa mu mmwe, era temusaanira kwogera bya nsonyi wadde eby'obusiru oba okubalaata, wabula mwebazenga Katonda. Mumanyire ddala kino nti omwenzi wadde akola eby'ensonyi oba alulunkanira eby'ensi n'abifuula Katonda we, talina mugabo mu bwakabaka bwa Kristo ne Katonda. Olemenga kubaawo ababuzaabuza n'ebigambo ebitaliimu, kubanga olw'ebikolwa ebyo obusungu bwa Katonda bukola ku bantu abajeemu, n'olwekyo temwegattanga nabo. Edda mwali bakizikiza, naye kaakano nga bwe muli aba Mukama, muli bakitangaala. Kale mutambulenga ng'abantu ab'ekitangaala, kubanga mu kitangaala mwe muva obulungi bwonna, obutuufu n'amazima. Mufubenga okumanya ekisanyusa Mukama. Temwegattanga n'abo abakolera mu kizikiza ebyo ebitalina mugaso, wabula mu byatuukirizenga bwatuukiriza, kubanga kyansonyi n'okubyogerako ebyo bye bakola mu kyama. Byonna bwe bimala okwatuukirizibwa mu kitangaala, birabikira ddala nga bwe biri, kubanga ekyo ekiragibwa kirabibwa. Kyebava bagamba nti, zuukuka ggwe eyeebase, ozuukire, Kristo akwakire.
Kale mubenga beegendereza mu bulamu bwammwe, muleme kubanga abatalina magezi, wabula mube b'amagezi. Muleme kwonoona biseera kubanga ennaku zino mbi. N'olwekyo temuba balagajjavu, wabula mutegeere Mukama ky'ayagala. Era muleme kutamiira mwenge kubanga mujja kweyonoona, wabula mujjuzibwe Mwoyo Mutuukirivu. Munyumizaganyenga mu Zabbuli ne mu nnyimba ne mu biyiiye Mwoyo by'abasobozesa okuyiiya. Muyimbire Mukama nga musaakaanya amaloboozi n'omutima gwammwe gwonna. Bulijjo mwebazenga Katonda Kitaffe olwa byonna, nga muyita mu Mukama waffe Yesu Kristo. Muwuliraganenga olw'okussaamu Kristo ekitiibwa. Abakazi muwulirenga babbammwe nga bwe muwulira Mukama, kubanga omusajja gwe mutwe gw'omukazi nga Kristo bw'ali omutwe gw'ekibiina ky'abamukkiriza, gwe mubiri gwe, era ye yennyini ye mulokozi waagwo. Ng'ekibiina ky'abakkiriza Kristo bwe kiwulira Kristo, n'abakazi bwe batyo bwe basaana okuwulira babbaabwe mu byonna. Mwe abasajja mwagalenga abakazi bammwe nga Kristo bwe yayagala ekibiina ky'abamukkiriza ne yeewaayo ku lwakyo, akitukuze ng'akinaaza n'amazzi n'ekigambo, alyoke yeefunire ekibiina ky'abamukkiriza eky'ekitiibwa nga tekiriiko bbala na kamogo wadde ekintu ekirala ekiringa ebyo. N'abasajja bwe batyo bwe basaana okwagala bakazi baabwe nga bwe baagala emibiri gyabwe gyennyini. Tewali n'omu yali akyaye omubiri gwe, wabula aguliisa, agujjanjaba, nga Kristo bw'ajjanjaba ekibiina ky'abamukkiriza, kubanga tuli bitundu bya mubiri gwe. N'ekyawandiikibwa kigamba nti omusajja kyanaavanga aleka kitaawe ne nnyina n'anywerera ku mukazi we, bombi ne baba omuntu omu. Ekyama kino kikulu, era nze ŋŋamba nti kyogera ku Kristo n'ekibiina ky'abamukkiriza. Naye era nammwe buli musajja ayagalenga mukazi we nga bwe yeeyagala yennyini, era n'omukazi assengamu bba ekitiibwa. Abefeeso essuula 6. Abaana, bazadde bammwe mubawulirenga mu Mukama, kubanga ekyo kye kituufu. Kitaawo ne nnyoko obassangamu ekitiibwa. Kye kiragiro ekisooka ekirimu okusuubiza nti ng'onoobanga obulungi era n'owangaala ku nsi. Mwe abazadde b'abaana muleme kunyiizanga baana bammwe, wabula mubakuze nga mubagonjula era nga mubayigiriza ebya Mukama. Abaddu, bakama bammwe ab'oku nsi mubassenga munnyo ekitiibwa, era mubawulirenga nga temuliimu bukuusa nga bwe muwulira Kristo. Ekyo temukikola lwa kulabibwa abantu balyoke babasiime, wabula ekyo Katonda ky'ayagala mukikolenga n'omutima gwammwe gwonna ng'abaddu ba Kristo. Muweerezenga n'omutima omulungi ng'abakolera Mukama, so si ng'abakolera abantu. Mumanye nti buli muntu oba muddu oba waddembe, buli kirungi ky'akola Mukama ky'alimusasula. Nammwe bakama b'abaddu muyisenga bwe mutyo abaddu bammwe mu mwoyo gwe gumu nga temubatiisa. Mumanyi nti Mukama waabwe era owammwe ali mu ggulu, era yetasosola mu bantu. Eky'enkomerero, mube bagumu mu Mukama waffe, munywezebwe obuyinza bw'amaanyi ge. Mukozesenga ebyokulwanyisa byonna ebya Katonda, mulyoke musobole okuziyiza enkwe za Setaani. Tetulwanyisa bantu buntu, wabula tulwanyisa amagye g'emyoyo emibi egy'omu bbanga, egy'abakungu, egy'ab'obuyinza, n'egy'abafuzi ab'omu nsi eno ey'ekizikiza. N'olwekyo mukwatenga ebyokulwanyisa byonna ebya Katonda, musobole okuguma ku lunaku olw'akabi, era bwe mulimala okukola byonna, mulyoke musigale nga muli bagumu. Kale muyimirire nga mwenywezezza, ng'amazima lwe lukoba lwe mwesibye mu kiwato kyammwe, ate ng'okukola ebituufu kye kyambalo kyammwe eky'ekyuma eky'omu kifuba. Okwetegeka kwammwe kubabeererenga engatto mu bigere byammwe, nga mugenda okulangirira amawulire amalungi agaleeta emirembe. Okusinga byonna, okukkiriza kubabeerere engabo eneebasobozesanga okuziyiza obusaale bwonna obw'omuliro obulasibwa omubi. Era mwetikkira obulokozi nga y'enkuufiira yammwe eŋŋumu, mukwate n'ekitala eky'omwoyo ky'ekigambo kya Katonda. Bulijjo musabenga Katonda nga mumwegayirira abayambe. Mumusabenga nga mwoyo bw'anaabaluŋŋamyanga. Ekyo mukikolenga nga temuterebuka, musabirenga abantu ba Katonda bonna. Nange munsabire, bwe nnaabanga njogera, mpeebwe ebyokwogera era mbyogere n'obuvumu, nga mmanyisa abantu ekyama ky'amawulire amalungi,
ndi mubaka w'amawulire ago amalungi newankubadde nga ndi mu kkomera. Munsabire mbe n'obuvumu mu kugamanyisa abantu nga bwe kinsaanira. Tuukika owooluganda omwagalwa era omuweereza omwesigwa wa Mukama alibategeeza byonna mulyoke mumanye ebinfaako ne bye nkola. Mutumye gye muli mulyoke mumanye bwe tuli era abagumye emitima. Emirembe n'okwagala awamu n'okukkiriza ebiva eri Katonda Kitaffe ne Mukama Yesu Kristo bibeerenga n'abooluganda bonna. Katonda akwatirwenga ekisa abo bonna abaagala Mukama waffe Yesu Kristo emirembe n'emirembe.